Endwadde tawona yendwadde Katonda gye yateekateeka nti yeri kutta. Kiddemu nkitegeera bulungi. Teriyo ndwadde mu nsi nga tewona. Wabula endwadde yokka etasobola kuwona yeeyo Katonda gye yateekateeka titejja kuwona kubanga teriyo kisinga Katonda kyaba asazeewo ekyenkomeredde. Naye bino tubyegendereze. Teri muntu Katonda gwe yateekerateekera kufa siriiyo. Teriyo muntu Katonda gwe yateekerateekera kufa kansa. Teriyo muntu Katonda gwe yateekerateekera kufa bizimba bya nabaana. Teriyo muntu Katonda gwe yateekerateekera kugwa ddalu anti babifa lwa butamanya. Nakugamba bw'oba oyagala okuzuula omubiri gwo nti gucommunicating guwe iron agumala. Abantu kati endwadde ezisinga okuluma abantu bwe nzikubuulira oseka era zibatwala malwaliro. Nsumagira mbumbeerawo nensumagira nempulira obukoowu obwo bulwadde bumututtewa mu ddwaliro. Oba sityo n'agenda n'agulamu ka energy drink nga ka energy drink kagenza okugula ate kalimu salufa. Kalimu salufa si njaga kalimu salufa. Salufa nga ye buli kyakunya kyemunya kirimu salufa kubanga gwe basinga okozesanga mukiyita mutya akalwanyisa oku preservative. Naye nga yo nga yate yongera ku ekyo kirwadde kyennyini kyogenza okwejjanjaba. Salufa eyongera ku muntu okusumagira okuzuukukanga omubiri munafu mukoowu n'ebirala. Anti emmere kuwa amaanyi olyandye. Nsaba era nga nkyabakubiriza okujjukira ennaku z'omwezi nga 8 mujje mu kye tuyise Wakiso Women Green Festival nga tugoba fistula. Gwe buli ndwadde gy'olina ng'olina omulwadde oyo ewaka jangu kebera bulungi nnyo kumakya kubanza olunaku olugenda kubeerawo. Nabagambye bino tetugenda bana mugenyi mukulu nti gundi kati nze mugenyi mukulu. Nze mugenyi omukulu waliwo ate nga ntuukikako ebyange si byasemanya sasula y'akasente olabe dokita. Agamalaga nedda Katonda gamponye era gansaasire. Bo bakiyita solar engineering. Abantu abo nga bwe baatuula wansi omanyi bayita transgender. It's also gender now. Kinyinyonyole. Transgender kwe kuddira omuntu ng'obadde mukazi. Ne bakufuula omusajja. Omusajja ne bamufuula omukazi. N'olaba najje ekifaananyi kya mukazi naye ng'ate nga King Beyonce. Yes, naye ng'ate akasolo ke ka kifaananyi kirala. Kati nabo baba baze kikula ky'abantu. Nti type ya gender nga obadde tulina gender 2 male and female. Kati twafunyeyo endala. Kati bino ebintu bwe mubanga mulina bye mulabye ebibaddewo waliwo ebimu byesagala mukkirize kubaawo. Export TV to the world. Muli mutya mwenna mikwano gyaffe osiibye otya wasuza otya kisinzira obudde kwolabidde vidiyo eno ngenda kusaba giwe ne munno naye agirabe. Nate tukomyewo nga nkujjukiza aba Alpha Media Production bakuba ebifaananyi bakwata videos ennungi bakubireko oba tukubireko ku noti 770 9426. Enamba ebeerawo ne wansi awo yemu n'eya Export TV. Ati abakambwe essomero lino ddungi nnyo liri Matugga Kito twalituukako naffe ntuliraba abaana basoma bulungi bayiga okuba ebivuga okuyimba okusamba akapiira owuga okukola cake n'ebintu ebirala nkuyanja so mbatwalira abaana basobola bakuumira ebbanga lyonna gwali ebweru w'eggwanga omwana babeera nabo paka contract yo weenaggwerako so batwalira omwana babeere naye bamusomese gwe kennyini osasula sente direct nga zigenda ku account y'omwana okuva ku account yo temuli bya party mbate zisooka waagundi. Tukomyewo ku nsonga bulamu ebikwata ku bulamu kyekitabangula obulamu bwo kyekikumalako emirembe endwadde kyekumazeko emirembe ewona tewona ewona etya teriyo teriyo etawona. Endwadde etawona yendwadde Katonda gye yateekateeka nti yeri kutta. Kiddemu nkitegeera bulungi. Teriyo ndwadde mu nsi nga tewona. Wabula endwadde yokka etasobola kuwona yeeyo Katonda gye yateekateeka titejja kuwona kubanga teriyo kisinga Katonda kyaba asazeewo ekyenkomeredde. Naye bino tubyegendereze. Teri muntu Katonda gwe yateekerateekera kufa siriiyo. Teriyo muntu Katonda gwe yateekerateekera kufa kansa. Teriyo muntu Katonda gwe yateekerateekera kufa bizimba bya nabaana.
teriyo omuntu Katonda bwe yateekateekera kugwa ddalu anti babifa lwa butamanya. Omuntu amanyi tasobola kubifa. Era nga okumanya bamanya beefubako ne banoonyereza naddukako wano naddukako wa n'amira ARVs n'amira nanti okuddukira jaddukira abaabikola baamutega nti gyaliddukira nga bali aweeya nti bw'anaafuna kino ajja kuddukira wano era bw'ajjanga bw'ati tumuwanga kino ne bakuumirawo obulamu bw'abantu. Those are your enemies. Ababakolera endwadde ezibalwaza n'ababajjanjaba be bamu. Kati kitegeeza muyina okusoberwa eka musoberwe ne mu kibira. Lwaki tobabuuzaako? Banange mbalamusizaako mu linnya lya Katonda nannyini nsi oyo sebintu yakola planet zonna naye eno n'agiteekamu amaanyi era neebanga yokka yerina obulamu naye ate ekyennaku planet Earth is under attack. Lwaki ogamba eri under attack? Is under attack anti bakoze glyphosate. Kutateka software glyphosate ngate obulamu obutudde mu ttaka awo teba under attack. Erumbiddwa. Yalumbibwa ebbanga ddene emabega ne kati ndabye nga tewaliyo bantu bavayo kukyogerako na kugenda mu action kukitaasa. Ekuvaayo nzije ngenda kolanga bibiri mu bigambo ne mu bikolwa lwakuba ebikolwa njagala nga bingi era bwe mulabanga sikini yange nga nzize bweti temugamba nti ate Dr. Storage beera mu musana gwange era ndi proud n'endabika yange. So mbayo ku lwange ku lw'obulungi bwange ku lw'obulungi bwammwe. Ndowooza abafunyeko ku mpeereza yange mukkiriza nti how comes that omusajja ono asobola okuprovidinga natural remedies esobola okubayamba munda omwo. Bakuba linagamba nasesemye kati obuuka nabuddukanye nembulaba nakutandise nofuna n'amikwano gyange bakyerupe bajja ndowooza bali mu kungezesa bagamba how comes that omusajja ono aba n'emmere gy'asobola okuwa neekola bwiti good enough nabo tebeemulugunya esobola okuvumula ng'olidde buli kyakulya ndudde nze nga ngamba abafere ba wano tutasobola kufera abantu mwaka gumu 5 10 n'otuuka okujja okukola vidiyo omuntu n'atajja wansi commentinga nti abaaba nze najja ezaffe wazibba wazirya kyova olaba sometimes bamanyi okutuuka ne beekweka ono mu kusooka bajja ne bakyala babalaba wano ne bamala ne bakola ki ne badduka. So njagala tusigale mu nsi nga tuli mu mirembe nga tuli balamu bwe tunaaba abalamu ebirala byonna bigenda kukola ki bigenda kunyuma. Enteekateeka zanga 8 sina nnyo kintu njazoogerako kyamaanyi okoleka okusaba obuyambi mu ngeri yonna osobola otugamba nti nze ngenda bawaayo kitruck ekimotoka ekinaatambuzanga endokwa eno kituwa ne bwe kiba kikaddekadde naye nga ate si kifu nnyo kinaatusibya mu galagi. Watering cans tuzaagala enkumbi tuzaagala ebyo bintu nga bwe mugenda obimpa nange ngenda nga mbigabira abantu obupipa osanga chairman w'ekyalo n'omugamba chairman nkuwadde zino enkumbi 10 ne watering cans zino n'obupipa buno enkuba tugenda mu nkuba tubola banjagadde ntagetinga enkuba naye nga enkuba tennatonya bwe tugusimbye twetaaga watering can n'amazzi ago mu bitundu gye tuli waliwo ebitundu ebimu nga tebinatuuka mu mazzi gano gatambula ng'obuki tulina okufuna abantu bamukono nga bali mu nature city ng'omwana ateeka ku bidomola 10 ku pichi oba ku kano katukutuku n'atuleetera omwana oyo yakola business tumuwa akasente kaleete naye kyetugenda okukola kiri muyamba mu maaso. So tweweeyo tulwanirire ensi kubanga n'ensi erwana kubanga etukuuma yakuuma bajjajjaffe bonna naye ate gayala nefiira ku ffe ekyo kinjala tulwaneko kubanga bize nnyo mu biseera bino oba ku generation ine yaffe. So kitegeeza generation yaffe era yalina okuyimirirawo kulabanga etaasa enaddako. Olwaliro nyinza okwawukanako ku mboozi zembadde ennyumya eza bulijjo kubanga kati njagala abantu batwala nnyo munda mbadde mbateeka kungulu kati njagala tuyingireko munda katono mu bisenge eby'amakolero gye baakolera endwadde ne pulaani zonna nga bwenzimanyi. Gwe kennyini alaba gw'oligamba nti naye okumanya okwo ki ekiri emabega waako nze naawe. Olwaliro njagala sooka tutunuulire ku festival gye tugenda okuba nayo nga 8. Akalango ke nnakubye simanyi oba emizindalo gisobola Jessica ne bwofuwa bajja kuwulira. Bw'oba owuliridde akalango kano simanyi oba okozesa ku simu yo nakakusharingidde simanyi oba eddoboozi lyayo lisinga ku yange
mwe muli be Kampala kati faberi mu nature city mu byalo network Kateba kanonye wano ndabe binya kiri wateeka ku simu yange zondo agakwega ne kati go olimpaako ddi ekitiibwa katuve kamera nja kubulero ndi kuwa ekitiibwa tuzimbe kati naawe wetabe mu kuzimba ekibuga kya Afrika ekyobutonde. Zimba ekibuga ky'obutonde kya Afrika ng'ofuuka mwoyo gwa butonde era erinnya lyo liwandiikibwa mu kitabo ky'abamwoyo gwa butonde nga tusimba emiti n'emiddo. Tunoonya endokwa oba emmerezo obuwumbi 4.5 olw'omu tugoba endwadde mu Afrika. Kati ngenda kuza omwezi mulala ogwokusatu 2025 ngeno ye Women's Day okubiriza okuba omusaale mu kusonda ssente zimwoyo gwa butonde. Tuzimbe Nature City. Kyembadde njagalamu kyekiri nti tunoonya endokwa 4.5 billions. Njagala kati tuddire okutegera kuba Katonda bwakuyatuwa tukuseemu kuno okwabayivu okwokusoma tubigatte wamu tusobole okuwangula omulabe nti bweba ensi ewangadde emyaka 4.5 billions kitegeeza buli mwaka njala tugukiikirire n'endokwa etya emu dala endokwa gwandaba endokwa esobola okubula endokwa zaaki endokwa ez'emiddo n'emiti egy'enjawulo egikola gye tukakasa nti gyabulamu eri abantu ntegerekeka nsonze kyantwalira obudde butono nnyo omutonzi okundaga emigaso gy'emiti jjajjawo akuza okutuuka wo naye osobola n'omubuuza nti jjajja naye ekinazi ekyo omugaso gwakyo ki ebyaddala nga alinako byamanyiiko mu kusobola kwe ntegerekeka naye nga tamanyi mugaso oguli mu mulandira kyate n'ebikoola mulala ate oguli mu kinazi kungulu ne bwokyasa ate munda ekyo ekirimu nakyo omugaso muki mulala. So njagala campaign eyo tugikole bunnambire y'okusimba endokwa 4.5 billions. Why? Waliwo enteekateeka y'abakyeruppe bo bagiyita climate change. Njagala wano tugende mpola embeera y'obudde egenda kyuka gye buvuddeko mabegako mwina bwe mwalabako ku musana ogwayakye ennyo ennaku zaalinga 2 temperature nga ng'ebbugu mulingi nga ne muti tosobola bbeeramu nga ne bwonaabo osigala oyo ki mwakirabe Sudan ne bagamba nti bali mu kwanika ki bali mu kugezesa bo bakiyita solar geoengineering. Abantu abo nga bwe baatuula wansi omanyi bayita transgender. It is also gender now. Kinyinyonyole. Transgender kwe kuddira omuntu ng'obadde mukazi ne bakufuula omusajja ne bamufuula omukazi. Mulaba naje ekifaananyi kya mukazi naye ng'ate nga King Beyonce. Yes, naye ng'ate akasoloke ka kifaananyi kirala. Kati nabo baba baze kikula ky'abantu. Nti type ya gender nga obadde tulina gender 2 male and female kati twafunyeyo endala kati bino ebintu bwe mubanga mwina bye mulabye ebibaddewo waliwo ebimu byesagala mukkirize kubaawo kubanga omuntu okukyusa obutonde bwe asalawo nga muki nga muntu naye ate waliwo ebintu bye tugenda okulya n'okunywa bikyusa obutonde bwaffe mu butamanya so si nti cooperatinga nti baakakusaze okukyuka nga tebukya functioninga embeera y'obudde nga yeekukyusa ntegerekeka kakati tugenda kulwana tusooke tusimbe emiti gino nina ekintu kyenjagala tusooke tulwane ekyo ekya solar geoengineering. Buli wempulya kagambo jjo kategeeza nti waliwo okwongeramuko omuntu thermal geoengineering solar geo waliwo okwongerako kw'oba omuntu nga bwe nabagambye ku ndwadde ziri ezaali eza Katonda nga tezafuuka man-made natural induced man-made induced natural disasters. Muno tugenda kikola tutya bagamba nti they are going to dim the sun. Otegeeza ki bogamba dim? To dim okudiminga nti enjuba eyaka nnyo bo bagamba nti okukendeeza kuwokwaka n'okwokya ng'akasante kajja kangi. Yes, bagamba bagenda kukendeeza ku kwaka kw'enjuba oba kw'omusana ogujja ne gutuuka wansi. Awuzo kikiba kirungi omusana liro gwaka ennyo ne gusukka ne gukaza ebintu eby'omugaso. Yes. Ne bakukendeeza nga gutuuka gwa kigero. Ate era bo bwe bati era nga bwe yogedde bw'otyo era bwe bakiraga omuntu nga bakinnyonnyola
naye kye bakwese kyotomanyi. Okay, kati tubuuza okukendeeza kukwaka kwa oba okutuuka kwa photon ku nsi wano bagenda kikola batya? Bo bakugamba bagenda leeta ennyonyi zifuuwe ekika ekyo ekya sulfur dioxide kikole ekire, ng'ekire ekyo kikolanga mukitata obstruction kyabstructinga nga kiziyiza photoni okuyita mu kire ekyo okutuuka kufe wansi oba mukitegeera. Kati jjukira buli lwobikka omusana okubanga tegutuuka ku earth waliwo enjawulo okutuuka nga bwe gwandituuse oba nga tegutuukirako ddala. Bwe kyolina okumanya buli photoni lwejja nekkirira, buli photoni lwogiraba nga eva waggulu nejja neetuuka wansi bwe bulamu bw'ensi okubaawo. Tekiriko bungi bwaki nti okuleeta obuleesi sulfur dioxide ne bamuziba mu kkubo omusana photoni eyo lwekkira ku ttaka. Onjera ku photoni mba ntegeeza wave oluka, omanyi mwe temubiraba naye omusana guba gukkira mu mayengo, kati buli lwolemesa ejjengo eryo okujja wansi waliwo abantu bottirawo mu bwangu ng'abantu abalina obuzibu mu kussa. Naye ng'ate abantu bano abalina obuzibu mu kussa already bo bateekateeka ebintu ebibaleetera okubanga bafuna obuzibu mu kussa. So it's agenda mwe kye mutamanyi. Bagenda tuyamba bati for them batambulira ku agenda eyaabwe nti kati abantu already twabawa. Katono nnyo kiyinza okuva ku mulama. Waliwo omwami eyajja n'ambuulira engeri mukazi we gye yamubaza n'amukuba akawuka kamukenenya mu mpiso. Omusajja yayogera but I was quiet and I was laughing to my heart. Waliwo osirise nga akulaba osirise naye nga mutima osindika nga aŋŋamba nti siriimu baamumukuba era mukyala we yamumukuba. But finally bwe yamala okunnyumiza ne mugamba kituufu naye siriimu wamunywa bunywi. Siriimu akwatira mu kunywa, akwatira mu contact ya musaayi, and contact with blood. Nina ne mukwano gwange yaŋŋambye mbu sitaani asobola okukulowooza n'osituka ng'olina siriimu n'omufuna spiritually. Oyo nno ojja muwaamu obudde eyakugambye ekyo, ojja muwaamu obudde because yesterday I remember last video gye nakola naawe nakugamba nti if I can treat HIV in an invisible way, there is logic behind. So give him or her time. Nga bw'oluutanga weegasse n'omuntu ne bukyanga obuliri bwe wabufukidde. There are things abantu bye balabanga ebyokusaaga naye nga si byakusaaga byetaaga kugenda into. Kati nokugamba musina siriimu yamunywa bunywa, siriimu omunywa otya obunywa? Siriimu munnange balina emmere gye baakola. Siriimu baatandika babalaga nti mumukeberera mu musaayi. Kati walwaliro babalaga mumukeberera mu ki? Mu musaayi. Mu malusu. Ne mu malusu bakebereramu? Kati kyolirangako. There is logic behind. Era wano njagala mube careful nnyo mu kuvumulwa. Ekyo nabagamba ekyo twakisolvinga mu bizibu ensi byeyina. Siriimu it's no longer a problem, it's no longer a challenge mu nsi yonna. But abaamuleeta kye baasooka okukola babunyisa nnyo enjiri. In fact siriimu njiri is a gospel. Siriimu is a gospel. Bakubuulira nnyo. I told you yesterday ky'omuntu alwala siriimu ne bamukebeza. Era abantu balizuula ebyama ebiri mu kyuma kya siriimu balitandika okuwona. Nti omuntu teyeetaaga kukwata kyuma kulekebera musaayi. Ogwekebera gwe wagutegeera, gwe wagwerwa. N'ogwekebera manyi. Kati bw'ogukebera nti mulwadde n'okolawo ki? N'enzijjanjaba. N'ojjanjaba n'owona ddi. So there are things waliwo ebintu bye tukoledde ddala nga obwongo waffe obutamanya kikola kyaffe. Kati ndi waddembe okuba wabya mudde mu kumanya okusinga ababa wabya ne mugenda mu butamanya. Ekkubo ebyo bibiri mujalondako kimu. Kati gwe ddi lw'omanya obulamu bw'engeri gye buyimiridde? Gwe omubiri gwogera naawe. Nakugamba bw'oba oyagala okuzuula omubiri gwo nti gucommunicatinga.
gwe iron agumala abantu kati endwadde ezisinga okuluma abantu bwenzi kubuulira oseka era ezibatwala malwaliro nsumagira mbumbeerawo nensumagira nempulira obukoowu obwo bulwadde bumututtewa mu ddwaliro oba sityo nagenda nagulamu ka energy drink nga ka energy drink kagenza ogula ate kalimu salufa kalimu salufa si njaga kalimu salufa nga ye buli kyakunywa kyemunywa kirimu salufa kubanga gwe basinga okozesanga mukiyita mutya akalwanyisa preservative naye nga yo nga yate yongera ku ekyo kirwadde kyennyini kyogenza okwejjanjaba salufa eyongera ku muntu okusumagira okuzuukukanga omubiri munafu mukoowu n'ebirala ate emmere ekuwa amaanyi olyandye. That's what I'm teaching you. Emmere ekuwa amaanyi olyandye ekyokunywa ekikuwa amaanyi nakyo kiri mu ttale bweyitako buyisi mu Nature City naye nakugambye ng'oyitayo sooka weebuuze wakoze eki mu kitabo ky'aba mwoyo gwa butonde mwoli oba toli mu kitabo ekyo tujja kuba tukibalaga anytime from now. Nasindiseko mikwano gyange aba Board of Africa bagenze mu National Forestry Authority bonna batumyeeyo nansonyiwa okuvaako okwo ku mulamu kati ntujja kuddawo byonna byabulamu biyambaffe. Emiddo gye njagala n'emiti tegiriiyo mu National Forestry Authority mu gye baalaze mu kitabo. So nja kusaba mmwe abagenze munsabire olukusa ngendeko mu bibira bya Uganda. Omuti gwe njagala baguyita nkizo. Nkizo? Gufaanana gutyo. Omuti nkizo ojja kujja ogulabeko. Omuti omulala gwe njagala baguyita kawule. Gikolazi. Kawule mumumanyi. Nkizo ayinza obanga tebamumanyi nnyo naye kawule mumumanyi kaliko obuggwaggwa. Ojagaza. Oli nkizo yo gwo gutambula gwambuka waggulu. Gufaananamu omukusu gwefaananyirizamu omukusu bati n'omuwanga muno teguliimu bakaita kabukuleti bo bakuwadde ebika by'emiti bye balowooza nti yes. So njagala omuti gwe bayita nkizo ne kawule nsaba National Forest Authority munyambe nsobole okufuna emiti egyo tugiteekeko mu Nature City kubanga olwaleero bwe tutunuulira emigaso gya kawule mingi nnyo mu kulwanyisa obutwa. Ledi n'omuti omulala gwe nandyagadde okufunayo okwo gwandibadde mu bajjangalabi naye bwe ntunula muno mu bajjangalabi era nagwo temwagumpadde mu bajjangalabi nagezaako ogunoonya nagwo ne gubula. So mujja kumpa olukusa ku ekyo ebyama ebituddemu egyo emiti nja kubiraga ensi. So mukawefu ono w'okusimba endokwa nooza tuvuddeyo eyo ebya sirimu tebisobola kuggwa malojja ebyo tuli byogera ndibyogera paka lwendi balaga nti kubanga nabagamba ababalwaza akantu kano babalwaza na bigambo na kubabuulirira ne bakulyoka bakuteeka kuddagalira na kugambye bwe maro kelebwa ngo kayina loka buduse mu Nature City kimu babalwaza emibiri n'obwongo then waliwo n'ekirala kinjagala era okutangaaza eggwanga lino n'ensi yonna nti abakkiririza nti nekyesobola okubayamba ne bavumula ne muwona wakati nga mukyamira ARVs zammwe nze sibalinaako buzibu. But there is time, and the time is coming. Not soon, but definitely. Babajjeko obuyambi bwonna mu bugenderevu. Ng'obugenderevu obwo, you have to die. Mbadde nsabanga wakati w'okubanga tonnaba kwesiga butonde nti busobola okukuyamba. Sooka obukozese ng'ekyokulwanyisa ekyo ekiri awo, reserve. Nti bwe bulikyanga bikoze biti, tuliddukira wali. Kati nkubiriza abalwadde ba HIV mube basaale nnyo mu kuteekateeka Nature City. Nga sina gwe nsalidde muwendo gwa nsimbi na kintu kyonna nti gwe gula otalingikaani oba katwetaaga endokwa tufuneyo ekimotoka kola ng'omutima gwo bwe gwagala. Tunula mu famire. Muli mu famire nga kyo kiringa kikolimu nga bonna sirimu yabatta. Nsaba era nga nkyabakubiriza okujjukira ennaku z'omwezi nga 8 mujje mu kye tuyise Wakiso Women Green Festival nga tugoba fistula. Gwe buli ndwadde gy'olina ng'olina omulwadde oyo ewaka jangu kera bulungi nnyo kumakya kubanze olunaku olugenda kubeerawo. Nabagambye bino tetugenda bana mugenyi mukulu nti gundi kati nze mugenyi mukulu nze mugenyi omukulu waliwo ate nga ntuukikako ebyange si byasemanya sasula y'akasente olabe dokita agamalaga nedda Katonda gamponye era gansaasire. Mujje buli ndwadde oba olina mulalu waka jangu nkubuulire ekyomukolera waya zijja kudda.
oba olina kansa yamuvunza jangu tujja kumutereeza. Gwe buli kirwadde kizimba kiri ku bwongo togenda ku operation duka bunambiro nkolage ekyokukola omuntu yajja kutereera naye kisinga obukulu kwe ku preventinga. It will be Saturday musobola okujja n'abaana abato mujje nabo. Waliwo obudde bwenjagala okuwa abaana n'okubalaga babe bakwano baabo. Waliwo gye tuyita brain building food, emmere ekuza obwongo bw'omwana. Ejjola kati obwana nabo buyita mu mayengo buli emmere efumbiddwa mu microwaves ye bino chipsi za mweze mulanga batali ku masanyalaze. Byebyo munyongera basaba kuwagira. Endo kwa tukyazeetaaga. Enamba yange yesimu bana etekyuka. Kubona nategeera ensi gye tulimu y'abafere oli yefuula gwe. Enamba yange eri 0743 24 39 87 0743 24 39 fuuko omusaale. If you use life guard condoms, get tested. It is in Weekly Observer. These people are just playing your minds. Babazanyira ku bwongo. Wano mwina kuzuukuka. The Weekly Observer akirese kiki? Wale kozesa ku life guard. Mutegere kintu kimu. Nti banna science babakozesa bukozesa be babawa. Munna science omutuufu ye munna science Katonda gw'abasindikidde. Ebyo bye byange. Kale mikwano gyange kyeyalinga ne munno kamu webisigadde tunasinkana mu story eddako. For now, bye bye. Export TV to the world.